Ku ntandikwa ya sabbiiti eno abakulira Paalamenti bakugira bannamawulire ba Nation Media etwala NTV, Daily Monitor, Spark TV kw'ossa n'endala obutaddamu kwesolosa mu Paalamenti kusakayo mawulire. Ekyatanudde abakulu mu Paalamenti okusenza bannamawulire bano oluti tekinnategeerekeka wabula nga mu ntuula za Paalamenti ezibaddewo wiiki eno kyategeerekese nga bannamawulire bano bwe banoonyerezebwako ku nsonga nabo ze batannaba kutegeezebwa. Amaloboozi mangi agavuddeyo okuvumirira ekyokugaana bannamawulire ba NMG okusaka amawulire mu Paalamenti nga n'agamu gakinoganya nti kuno kutyobola ddembe lyabwe so ng'era kimenya mateeka. Kubanga ne gye buli kati tetumanyi musango guvunaanibwa bannamawulire bano oba mikutu gy'amawulire gino, tetumanyi ani abavunaana, tetumanyi bwe giba emisango giri baagizza ddi era ani yeemulugunya. Kubanga tewali buwandiike butongole busonga kuba nti emisango egyo gyazzibwa. Naye ebikolwa bye biraga nti waliwo obuswandi. Ne Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala, Paul Ssemwogerere, naye avuddeyo ku nsonga eno bw'asabye gavumenti okwekuba mu mutima ereme kulinnyirira ddembe ly'abamawulire. Manyi constitution yaffe etuwa eddembe okubeera ne freedom of press. Ate naffe okuwulira nga twegazaanya okuba nga tusoma amawulire ekigwano wali ndowooza bandibadde baleka eddembe ne constitution etambule bulungi ereme kuyingirirwa kuba bwe neeyingirirwa ate ejja kwongera kuleeta mitabwana. Kyokka ono awabudde ne bannamawulire okwewala okufulumya amawulire agasasamaza. Ate nga n'abamawulire bajja kufuba okulaba ng'ate teboonoona na kusasamaza na kusavuwaza kaŋŋame bitaliimu naddala okuvuma nga bitulira oluusi ku social media. Okwogera bino Ssaabasumba abadde ku ssomero lya Pride College e Mpigi ku bijaguzo by'emyaka 16 bukyanga litandikibwawo. Tulina essanyu lingi nti essomero lyaffe eno lyatandika mu mbeera ya kimpowooze. Twatandika ku eka 3 n'abaana 108 ne we giweredde emyaka gino 16 nga tulina abaana 108 ab'ekisulo. Mu ngeri y'emu ng'eggwanga lyetegekera akalulu ka bonna, Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Samuel Stephen Kazimba Mugalu akalaatidde bannayuganda okwewala ebyobufuzi eby'okufa n'okuwona. Lekerawo okulwanagana. Bino ebyobufuzi bya kaseera. Oyo omuntu munno oyo gw'onyolagana nayo ojja mwetaaga enkya. Tekiina kabi omuntu okugamba nze mpagira ono naye mpagira ono. Buli muntu wa ddembe. Naye buli muntu awe munne ekitiibwa. Ono abakubirizza okwewala ebyobufuzi ebisiga obukyayi kyagambye nti kiraga ekifaananyi ekibi eri emiti emito. Mubateekamu oluusi abamu ebigambo ebibi. Oyo bw'ati temubateekamu ebyo kuba bano abaana. Ono omwana yeetaaga mwana munnooli. Senga naawulira nti taata woono bamwogedde bubi, maama woono bamwogedde bubi, abaana bakyawagane, eggwanga linaabalitya. Kazimba abadde mu kkanisa ya All Saints nga bajjukira olunaku lw'abatukuvu bonna mu nsi kw'ossa n'okutongoza omwezi gwa Bayibuli mu kkanisa n'okwagazisa enjiri mu baana. Ng'ekiruubirirwa twagala abantu bafune obudde okufumiintiriza ku kigambo kya Katonda naye n'okwongera okukisanyukiramu olw'amaanyi agakirimu.